Kakati mukuru mato. Waise. Sanyuse natokulabako. Madda siriwa kweyongeza kulaba. Naye ensonga nga bomanyi kiri tezagguka bulungi. Olw'ensonga waŋŋamba nti ate sinalaba ku kyapa ate ndireyinga. Neŋŋamba ndowooza kineetaagisa okutambula n'omuntu. Tuli basatu nga bw'okulaba. Naye buli muntu alinako omulimu gwakola ki? Gwakola. Kakati mu mbeera eyo omukyalo ono Melissa ye mukyala adiringa n'abasajja bali abeewaggulu. Kakati nze mbaawo kutakula mutwe kuyiiya bukya bwenzijjawo bwino ono nenteekawo omulala. Kati mu nsonga ezo munnange Kasiba nti yatuyambako ku bwa operations n'akola research we naye amakulu tusobola ogayitamu bulungi. Nga bwe mbikunyonyodde byonna omukyalo ono alina waatuuse kuba nakugamba nti ekyapa kiri mu processing wadde olabanga abaludde naye ebitundu 7 ku buli 10 kale tutambudde. Kati awo ekitegeeza nti obulako katono singa akasente kali ke nali nkugambye singa kavaayo ekintu singa kyafuluma dda naye kakati njagadde nkuleetera omukyalo ono Melissa ndowooza omumanyi omulimu gutwakola eri. Kakati nga njagala akunnyonnyole kuba nkugende nti ye atuuka waggulu eri mu landize eyo abakulu abo bonna yabatabaala yakubuulire. Kati Melissa njagala oyitiremu mukulu Matovu ono kuba njagala tumuwe ekyapa kye ekyo omulimu nogwe tuguveeko tukole emirimu emirala si gwe lugenda okubeerako Kasiba nti bwe kino okubeera si. Kakati munnyonnyole otuuseewa ebintu bitambula bitya tulabe. Mwaye Matovu nsanyusa okuddamu okulaba. Kati kwegamba gwe nga goyinza okubeerawo n'olowooza ebintu byange nga biruddewo naye munnaye twafunamu obuzibu. Eno mulandizi Land Commissioner baamukyusa. Oli Land Commissioner gwe twali tumanyi nagenda okuddayo ngolooza akyaliyo. Ono gwe baleeta muzibu nnyo. Ate ne siiro ennaku zino agiseera nnyo. Kati ya bukadde 2.5 kyokka nga mu kusooka twali nga tubigobako. Siiro yali ya 7,000. Kati mbadde nkusaba otugumiikirizeemuko nga n'akasente wookaleeta ngobe ku mpapula zo ziveeyo munnange. Era mbadde nkusaba okwate sente oziwe ono mwami Nsimbi tutambuze ku bintu byo byanguwe. Ono Land Commissioner esente si yazirayika yatunnyonnyodde n'atugamba mbuno esente ezo ziyita mu makubo mangi whereby alina okukola ne bakufunye seal nga n'onaaba ng'ogenzeewa oba mukama w'ekyapa eyali mukama waakyo mu kusooka n'onaaba nga zze nga kizibu nnyo okeera ku makya n'agamba mbu ettaka siriryo kibeera kwalaali ku muzuuli. Kamishono kyabadde agezaako okutegeeza nti ekyapa kijja kiri oligino ow'okubiri tekibaako akuzoganya nannyini kyo ne bweyeetooloola ofiisi zonna kiba kyaggwa dda bw'oba ogenda kulya kaweweevu. Mwami Matovu nawulidde mbu komishona agenda ku liivu kati bw'oleeta ssente mu bwangu empapula zo tugenda zitambuza mu bwangu nga buli kimu kiwedde. Ese kugamba agenda okugenda mu liivu ng'ekyo kimaze okugwa nakyo kiwedde. Olukyabeera okututeeka ku puleesa ate ekyapa kyaffe ate ekyapa kyange leeta ssente. Pressure weevaawo mumanyiiwo sinze mumanyiiwo kituufu nga bw'okyogera leeta ssente ziteeke ku mmeeza ebintu biveeyo. Kati mwami Matovu nze nganze nkugumya bugumya nti ebintu byo biri mu process entuufu. Kati ng'omukyalo ono nga bwakugambye nti kamishana agenda mu liivu twandyanguyeemu. Kakati ngenda kubasaba busabi mu nnaku entono ennyo era nja basaba yennaku nga ntonotono ndabike nga mbafunira kasente ako nina omuntu gwensuubira okukajjako akasente ako nkabawe nga kamishona tannagenda mu liivu mumalirize ensonga ezo. Anti naffe tetukinaako obuzibu naye akazibu kali mu kulwa. Kati mwami Matovu nze wondabira manya ndi mu final touches zange n'onaba nga tozzeemu kundaba manya mbu empapula zo ndi muzitambuza bajja kuntuusaako obubaka. Yesebo kati ndowooza tuli butoola oli mu layini ebintu obiwulidde kati tolina kyonneekwasa noonya ssente nga bw'otuwaddemu akadde ntugamba nti tugumeegumemu tetulina buzibu naffe tujja gumagumamu kuba ebyo bisangwa musajja awasa
tutegeera kati noonya akasente kateeke ku mmeeza nga naffe era bwe tutambula olw'okuba ntotulaba naye ye we tubulira ate ye abeera ye gyali eyo munda akola emirimu gye wetulabira wano ono agenda okufulumayo okujjamu ffe ng'ebintu biri talatibu omusajja ajjabba wa ssente egwe wali watusuubira Melissa ondabye oli luno baaba aya kati akasente olabye kamaze okusoma gwe wali walwawo olizaako ekintu kimu olina enkakasa gyokakasizaamu omusajja n'aleeta ssente oyo agenda kuzireeta mukakkane jjukira abadde alinamu okubuukabuuka naye kati kyomukakasiza ekyo ate kati ozeeyo ku Melissa oli eyasooka okimanyi wali wa mutawaana nnyonyi ondabye nkulabye ate nenkuwulira ssente ezasooka nono mwazira mwembi temwazira mwembi temwampaako wadde n'akatono akamu era tewaliwo zino zagenda okuleeta commission mumpe miliyoni 2 nange neyagalengamu Melissa osaagirira nnyo wabo ate kusaaga kinaawe eddakiika ze waakamala mu geemu oyagala obukadde 2 obwongo bwenkozesezza ekituufu naye leka kusaba bukadde 2 bw'otandika ekintu nawe omuzannyo ogulese mungi leka kuleeta muzannyo gundi mu geemu eno niyinza okuba nga this time badde ensabye nyingi tomanya naye kuno omumpaka kadde kamu kitundu nga muli ataano kubanga neruli mwali jangu polampola ng'okyasaaga nnyo mu bintu mbadde nsaba ekirungi nti ozze omulimu ogukoze mayinza enjagala nnyo okubeera omwenkanya obukadde buli bwogamba obuta nti waliiko naye ku buno ntaddemu obwongo anti kati bw'oba otaddemu obwongo tukkirize tutemeka watu kati liira ku ekyo kyokoleredde tutemeka watu kati Melissa njagala tukkiriziganye mu mbeera eno nga bwolaba tutambudde njagala okijja eri gye wakirowooleza luli kitwale nti kati tuli mu ddiiru mpya ffe naawe omulimu mpya 2 kitundu tutema kawato tugaba nezo tukkiriziganyiza kale sina kyakukola kuba newuli nze nali neegoba naye ku luno nkomyewo emirimu gyonna wenja okukola Maya, kiki waliwo obuzibu? Anyway, male nyina kyenjagala okugamba. Manye ebiseera ebisinga ekintu kibaako n'akaseera kaakyo era nga ndabye ddala kano ke kaseera akatuufu kubanga waliwo awo ebituuseewo. Nze ne Faisal nali mulabyeko kale tuzze nga tusinkana enfunda eziwera si mulundi gumu seebiri nga twogerako ku bya relationship nze naye gamazima nze ne Mwanyoko tuzze tusinkananga enfunda eziwera ate nga nze omuntu Mwanyoko mwagala ndi mulaavu naye era nze nkubalanga mulamu wange. Ekyo nkiwulidde, it's fine. Omwagala naye yakwagala sikiwa naye nze nganze omuntu ye bulamu bwange era kale njagadde kubuulirako bubuulizi kubanga nze Faisal mwagala era sina buzibu bwennyinza mutuusaako kabeere mukyala wa Aliya kubanga nze nganze Faisal njala mufuna abeere wange. Omanyi Sandra, njagala okole byonna byokola kasita obeera nga togenda lumya muganda wange kubanga embeera gyali musawa z'akaakati gyaviiriddemu ne wano ndowooza si birungi. Sikuyinaako buzibu naye gwe weegendereze. Maya ekyo kindekere ngenda mulaga kye bayita okwagala ngenda mukakkanya kankusabire bitambule bulungi. Ekyo kindekere.
Sandra, Wanjinya. osobola okuvaayo amangu ku ssomero n'ojja n'onnyambako ku mirimu gy'awaka? Ate Maya. Maya ngenda mugoba. Balina ebibeerabeera bye bantaddeko ye ne banne. Njagala mugoba aveewo agende nsigazeewo omuntu ogwo. Ndowooza ajja kuba gwe bwe siinaako kakwate. Madamu ekyozo sikiinaako buzibu. Nja kikola kasita kiba nga kivudde mu kwagalako. Genda kuba onkoledde. Awo nno nsanyusiza kuba mbadde nneeraliikiridde nga ŋŋamba nti bwe naamugoba n'agenda ate nziremu nkomewo mangu nkola egyewaka nga sinnabimaliriza naye kokkiriza. Awo ŋŋenda mugambirawo atambula paakinga agende. Ekyozo sikiinaako buzibu era nja kukuyamba. Kale Sandra, tujja kuba tukwatagana nga manyi ogenze kati nze nsigale ku mulimu nkola. Kale nnyabo. Tuka bulungi. Maya, Wanjinya. badde nkusaba opaakinga ebintu byo mu nnaku ng'ezo nga 2 otambule onviire. Ate kati buzibu ki? Nabakoowa gwe ne banno. Naye ate muula obusungu bozze nabo nga bungi. Ennaku 2 tezandibadde za buzibu gye ndi, naye n'olunaku lumu nsobola okuvaawo nga mmaze kugamba baaba wange Faisal kubanga ye yandeeta wano eno, ekitegeeza yabeera asinga okumbeerako n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi. So tokaluubirirwa ne wabeera wayiseewo eddakiika nga 2 nsobola ogenda naye nga mmaze mutegeeza. Naye era mugambe naye manya mukujjako nakulinamu omukono kubeera singa nagana singa toliiwo wano. Si kizibu, nange nina wanja ow'okubeera si wano nti wa muganda wange be bannaamira, si wengenda okubeera nti paka nsobola okugendako ewantu ewalala we mbeera nkaluubiridde. Nze nkubuulidde mu nnaku 2 sijja kwetaagawo wano. It's okay, famire yaffe ngazi, sijja kubula we nnyinza kubeera we mbeera nkaluubiridde. Oba ngazi oba singazi genda ozungire eyo ewamu. Faisal nonsonyi okuzza eno ebbali naye njagadde okugambe amukyala afitawo alina engeri gy'annombyemu awaawo n'aŋŋamba nti simanyanga ntambule nve wano, ampadde ennaku ezo 2 n'aŋŋamba ntambule nve wano, simanyanga tumumazeeko emirembe nze ne baganda bange kwegamba ne mugamba nze nja kusooka kwogera naani ne baaba wange okuva wano kuba si yeyandeeta. Nina, ebyo ebigambo nga biva mu ye. Ate nyiza okuwayiza nali nsaza ekigambo wano. Naye aliye. Kati bwatyo bw'atandise okukola. Waŋŋambye ampadde ennaku ezo 2. Naye olaba mulamu wo kati alina ekimusumbuwa. Omanyi okuva lwe namugambyeko ku nsonga zange ez'omwana kati zaamutabudde ye muli alowooza nti mwe mukola ki mwe mubinteekamu okitegeera naye ng'ate Maya tolina buzibu bwonna naye mundekere ngenda kulaba engeri gye ngenda kikwasaganyamu. Kale gwe mukwasaganye naye nze siva wano okuggyako ng'ozze n'oŋŋamba nti Maya munnange tambula ove ewange. Sya
kati omwana wa nnyabo nga nkugoba ewaka olw'omukyala nange nyinza okwewuunya munnange. sisobola ekyo kindekere nze ngenda kulaba bwe mukwasaganya. Kale nze mwana wa nnyabo ekyo tokyeraliikirira. naye baaba omukyala oyo tomukkiriza kukikinalako kubanga atandise okugyayo cukalaze kyeka alina nakyatukweka lwaki tazaala nze wembigattagattamu teyandeeyisiza waakyo obusunguusiira bungi akikinadde nnyo mukakkanye. Agwe ekyo tofaayo kuba nange kati nina byentandisa okulaba byakola ate byataalina. Ngenda kumuteekako eriisa ejjogi kyeka katula keebisebuka oba oli awo kyokka tekyewunyisa ng'omukyalo oyo omwagala naye webbanga otamwemukira teweebikka bekiri. Kale kangende ku mirimu. Kale baaba tuka bulungi. Kale baby. Come here. Oli bulungi? Ndi bulungi okooye. Ndaba toli mu mudu za bulijjo. Lwansonga lwo ebitagenda bulungi. Ate ebyo. Aliya. Wange. Bwe tutuba tugenda okubeera. Naye oli bulungi. Bulijjo bw'otyo si bwojja. Ndi bulungi. Ali bulungi afaanana nga gu bebe. Aliya. Wange. Bwe tutuba tugenda otambula. Oba tutya? Nga tukozesa obwannakyemalira ewaka. Kikola? Kube n'oba nkoze ki? Gwe muli olaba nti buli omu bw'atandika okulagira ndagidde kino nga tewali kuteesa. Tunaamalako. Omalako obanze n'entandika bwe ntyo mba mmalako. Ky'otandisa okukola nange kye mba nkola. Binanyu. Lwaki tuva ku nnono y'omukwano gwaffe? Aliya, obufumbo bantu kukwatagana, bantu kukkaanya. Ky'oba oyagala n'okigambako munno. Si kusalawo obusazi from nowhere nti sazeewo kino. Bwe nali ndeeta mwannyinaze wano, nakugambako nga mukyala wange. Kyolaba otya bwe tuleeta Aliya ne tubeera naye. Bwe nali ndeeta mwannyinaze wano, namala kwebuuzaako. Era ne nkugamba olaba otya bwe tuleeta Maya. Ne tubeera naye. N'atuyambako ku mirimu. Naye gwe si bw'ovudde eri n'olagira bulagizi nti nkuwadde ennaku 2 tambula ove wano. Gwe muli olaba kikola. Gwe muli olaba obwo tuba tugatta obumu, Oluganda tuba tulugatta. What's wrong with you? Bwetyo si bwe wali. Lwaki okyuka mu kiseera ekitono bwe kiti? Naye Faizo, njagala ompulirize bulungi. Tubadde bulungi nga tuli mu good terms. Naye kasita Abaganda ababo bagenze bakuyingizaamu ensonga z'okuzaala kwaffe. Nga tebabirinaako wadde olukusa otulagira nti oba muzaala ddi oba ddi. Biki bye banyingizaamu? Nga bakugamba nti tuzaale omwana. Lindako, ani gw'olumiriza gw'ogamba nti ole yangambye nti bwekiti ne bwekiti? Gwe wennyini waŋŋamba luli nti bakugamba mbwe simanya bagala mwana. Ate nga pulogulaamu zaffe zaali ndala nnyo. Lindako, ne bakugamba nti gwe bataddeko olukongolo. Ati bamuteekako gwe n'ojja n'oŋŋamba. Kati tukole bwe tuti. Nze mukadde wange bw'aba awulira nga ayagala alabe ku muzzukulu we. Bannyinaze oba baganda bange baba baagala balabe ku mwana. Tekitegeeza nti olukongolo balutaddeko ggwe. Nze gwe babanja. Okay? Teri yakugambye nti Aliya olemereddwa kola bwoti ne bwoti. Aliya tokoze bwoti ne bwoti kola bwoti ne bwoti. Ekyo kiri wakati wange naawe. Okay? Era najja ng'omusajja. Nenteesa naawe ng'omusajja. Nti Aliya, pulaani zaffe zaali za maaso. Tusobola okukyusaamu ne tuteekateeka omwana tumuzaala mwaka guno. Weekandaze. Bwe nakikugambyeko yesterday wafulumye na bufulumye n'otabula n'ogenda. Nga tompuliriza nako nga bba.
kati ssaawa eno otandise kuwa biragiro maama nawe onaatera kunteekako biragiro kati gwe mwami waka bebi nange nakugamba tujja kuzaala